Basanga nnyabo. Tuwadde tusaba otubulireko ku mannya go. Amannya gange bamutayiga Jason nga ndi Mr. Y Plus second one up nationals 2019-2020. Toganzi ndi wano mvimbye na Mr. Mateeka. Kati n'omulamwa gwaffe olunaku olwaleero ogenda kuba otunyonyolamu wiiki eno mubadde commemorating abantu abafiira mu bulwadde wa HIV. Yeah. Exactly. Nga tulina omulamwa ku abakyala simmere nga twagala otunyonyolemu abakyala olina maama oba muganda wo omuwala? Muganda wange omuwala yennina naye kikwatagana ne maama. Omanyi oluvannyuma tuzuula nti ndi positive bansuulawo kati sikuze na bazadde. Okay, kati olina abantu ababadde bakwetoolodde, right? Bayina bo bangi. Nga nabo akawuka bakayina oba? Naddala kati nga wano wenkolerawo bakayina naye weeru gye mbeera wo tebakayina. Yes, kati tulina omulamwa gwaffe. Tukoze ntegeka ki oba mmwe nga mmwe aba alive, I don't know, alive what? Alive medical services. Alive medical services. What have you done? Kiki mukozewo okubeera nga mulwanyisa ekintu kya stigma mu bakyala okusinga kuba tuli ku bakyala simmere? Yes, mukozeewo ki? Okugyawo stigma mu bakyala ekintu ekisookera mu bakyala kisookerawa basajja. First of all, nti omukyala twagala afune experience oba afune obuvumu obujja okugamba omwami we nti nno mwami onjagala naye ndi mulwadde. Okitegeera nti omwami we wanaakitegeera nti nno mulwadde tajja kusobola kukola ki kumusosola. Wanaaba asazeewo omwaga muki mu mbeera gy'alimu abatasobola musosola. N'ate omukyala wanaasirika ennyo ye kennyini yajja okuba nga yeesosola banandaba batya. Omanyi waliwo okuba nga bakusosola nababeerawo nga kuba nga gwe yeesosola. Kitandikira ku ggwe. Kasita mbeera opening ngamba girlfriend wange ti baby onjagala naye ndi mulwadde. Kati it's all about you. Oba osobola okunjagala nga ndi mulwadde wonjagala kyo kitegeeza onzikiririzaamu kati maaso okujja kebeka nkeddaga n'emirango ndaba kati otabeera stigma yonna yonna. N'ate we sitagamba manja kulinda osooka okole ki oveewo mmire obeera banamugamba kati ate ogwa aba yeesosola. Thank you so much. Webale nnyo ebaliri ddala. Kale nnyaffe. Era omulamu gwe tuliko tukoze tutya mujjukire wiiki eno lwali lwakubiri. Yes, twali commemorating, I don't know what Madam Vivian wakoze ki bwatugambye batugenda kwatogerako n'omwami atweyanjulire ate omulamu gaffe abere nga atubuulira ye agogerako ki amanya go mukwano. Amanya mbitibwa Kyambadde Bernard. Yes, oli ku program abakyala simmere tulina omulamu gaffe tukoze tutya okubeera nga tulwanyisa ekintu kya stigma mu bantu abalina akawuka akasiriimu. Golooza twandikoze ekyo okubeera nga tukirwanyisa? Ekisooka okwekebeza kintu kikulu nnyo. Okwekebeza kintu kikulu nnyo. Ekyokubiri omuntu yandyesize munne. Situganye abasajja batambula n'olaba oli naye okwesiganga na kintu kikulu nnyo. Ebiseera ebisinga tuliise ku maaso tusobole okwewala engeri gye tufunamu obulwadde. So kitandikira awo golooza kirina kutandikira awo kubeera nga tukyewala so that kiri tukirwanyisa kuba stigma Madam Vivian yatunyonyodde nti be bana balwadde abalina akawuka naye ng'ate tebekkiririzaamu nga tasobola kuvaayo ng'ali awo yeenyoma tamanyi nti obulamu busobola okugenda mu maaso okitegeera. Ebiseera ebisinga ekireetera abantu abo obutekkiririzaamu n'embeera gye babaamu kuba singa mba nyina obulwadde obwo naye nga nfuna obuyambi kitegeera mmira eddagala embeera gye ndimu nnungi ndya naye kati omuntu aba n'obulwadde alowooza abaana kuza abaana mu masomero. Omuntu alina obulwadde asula bubi naye singa ebisookerwako bibaawo omuntu aba asobola okubeerawo n'obulwadde bwe n'asobola okuba ng'atambuza obulamu. Otumidde kandi? Ntumira omukyalo amaanya ki? Bananga akogedde Bernard oli wakabi beera bulungi.